How are you? More like several years so much. Okay. The lot could be live net no tia. The chair you get them in okay. Oh, over there keep up. Okay. Over there you may have so because the darkness are going to be a lot could be a mind. Who's the year ago? Japudayo. Soon I'll let you know. Okay. But then colonial shows like most of my shows, but they put one in because I want to. That's what they want. Okay. What does it take your to better perfecting our chicken? No one is perfect. At you know, wale unakwechanga tibidde izo banga machines zokoseza izo banga tuli mu mood oyizo banga akulaba yatali mu mood nungi nagamba tubyani ngomuntu bakera ku mbaga nata yafuze nagamba omukolo tegwani nenga abala banyumiddwa so wetulira no one is perfect but with time kintu okikola ngokyagala bakitekamu n'obudde. So this time around okakasizza live kuba muno ogambye simanyi munnange gwe kyolabye nze kyemmanyi kyembadde nkola buli kyenkozeeyo but olaba nnyo okusinga ni gyondaba nga kyenkola kirungi naye omuntu ye asobola okubeera nga leero lwalabye nti kyenkoze kirungi oba eri yalaba nina kyenkola nti kirungi nate but I'm glad era awo wennyini woovudde n'osaba David Lutalo bamukuwe badde ensaaga yavudde ewaka najja nsapootinge bambi nagamba Spice kansiyabe nkuperforminga and he came all the way just to see me perform and support me nafuwa ne kusente mbadde mpusaawo kyogamba Spice tewekkiririzaamu nekkiririzaamu by the way so much okolaba nti nekkiririzaamu nnyo okuba tusaako teekakulirizaamu. So just bafani bakakale because bade wano wabedu ngagambye bato tujye sunzo twedde bade mbawulira naye nze ngaza ekintu ekyo nga bwe nkunyonyodde nti nze nekkiririzaamu kikola sako tekakulirizaamu. Kale if you to battle oyinza ku battle lingani kale ndoza naawe waliwo ebagambye nti ayagala bato yenna jje nawe n'ogamba jje naye teweteekawo nti ona jje wavaayo n'olangira abantu aba body shaming abakyala wakijja ku ki? Event kwe nali yali y'abawala y'abakyala Mara Girls Festival. Era omuwala ajja kusenya ngamba batuvuma tulina simanya hipsi nedda ye yalina byebyagattebyange yagamba batuvuma tuli baddugavu simanya tuli babi tulina bubiina nga munaye nange envumibwa sisiina hipsi naye ovuga Range Rover ne mukatoli wekka and ekintu ekitwagala tukijjewo because tuleko stories z'abawala abato abavubuka nga beewotwabala bejjawo mu bulamu bw'ensi eno because bamubuulinga n'oluzinga that self esteem ng'omuwala nibeera nga tewekkiririzaamu tewebiriivingiramu olwokuba omuntu akubulya nti tolina kino oba toli bwoti ate nga ffenna tuli Mukama yamutonda ng'alina ekirungi mu ye kiri about how your body is okitegeera so nga mba example ne bagamba no guys mute nakuma nti oba oli mubi batolina kabi batolina hips gwe kyoli munda just work hard because at the end of the day fena tukola kuba bulungi ate nga omubiri gwaffe tegudetermining a success. Spicy aliwali spicy naye nga ate nange si bwe nnali so mugamba nti weegomba change right now but oli tomanyi you can even be better than me. You can even be a big person. You can even be the president of Uganda. Nti ekintu ekyo kirinyonozaamu abaana abato abavubuka amaanyi kuba naffe singa twalina batuzaamu maanyi twandituuse wano otu naye nti olumu si kwewaana bakwesoma but you give it as an example but in a joking way omuntu ekigenda omunyumira kimu exciting agambe spice kino but at the end of the day njagala nnyo okuwa ebintu mu bantu abatuufu birina byokka that's why you won't find me saying kino no era wansanze awo ku festival y'abavubuka is the only way over the only place wojja okusanga njogera ekintu bwekityo because me growing up from the ghettos of Nankulabi in a small
house or in one room with my family. It's been like testimony. It's been a journey of hard work, hustle, and patience. You want to have a good house, you want to have a family, you want to have a car, you want to have a successful career. It all comes after hard work. Example, you can be a landlady, you can be a president, you can be a minister tomorrow. But since you made that statement, I will okay, now to do be a son of Katolo. That's telling you, Cham, one of Babadom, close friend, or even love, Stab, Dala, Yamkama Katona, and family yard, Nibambi, Church and but around what's this? So the music and Naye study. Abantu bangi bafuddeyo ne banyurwa okusinga kubadde kusale because batugambye one of those people they bamuchekingako with or without a camera bamudde n'omuchekingako n'olaba n'otwalayo ku byokozesa embeera nga bwebadde byonna. Well, it's not far from my place. She pass by, do your lunch, come back. Anytime we saw it, I remember seeing you now having a lunch. What the Tunyanya, Gabby posting a status, WhatsApp, yeah, so community, and I have a my baby. But Babami, Chiruma, because she's been that person. No, I love a motor. She would come to my inbox. Namanyanti no spice katieta go moto amukume. Ndana number 25. Wana kwa screenshot. Wemba nyumye she will always come na ngamba kana ka dress kama banange kana ka village. Ne waba moto akume na gamba 25 kwa gamba. She's been someone in my life. You know, ila mtabani we yakemani yesterday. Ona kurake sana tanafa ngababa mutwalyo. That's the story I had. Nti babe chino tunawasindika mu emergency. Nenga tabaina sikiza emergency. Then tabani wa namugamba tukusibazi. Nena tutungera mukubira kwa tumusumbuwa nnyo. So when I heard that story, nengamba kalisimbo bayankubidde. Because ngakubira ko nagamba kino, nagamba to ya kinyanje kibisi. Namuga kaba kirete. Kafuna wa boda kirete. I would feel good to help when I have a target naye mukama bwatyo bwabira just when we are home. Okay. Ngojeko, how are you? More like 7 okay. The lot could be live net. You are not here. The chair you get them on okay. Yeah. Oh, I keep up. Okay. Obera nnyo mu rehearsal because ne Dagina isa tugambye leero tukubye ekintu ky'amaanyi tukuze yerugo. Era tujja kuddayo. Era soon I'll let you know. Okay. But mbadde nkola nnyo shows, like most of my shows mbadde kutuwalinga munaza because abantu that's what they want. Okay. What does it take omuntu obeera perfect nga okikoze leero? No one is perfect. Ate bino bintu wali lunaku ebikyanga tibidde bitambula bulungi. Oyinza oba nga mashini z'okozesa, oyinza oba nga toli mu mundu, oyinza oba nga akulaba yatali mu mundu nungi n'agamba tebyandi. Ng'omuntu baakeera ku mbaga n'atali yafuze n'agamba omukolo tegwandi. Naye ng'abalala banyumiddwa, so bwe bityo ebibeera. No one is perfect, but with time kintu okikola ng'okyagala okiteekamu n'obudde. So this time around okakasizza live kuba munaye ogambye simanyi munnange gwe kyolabye nze kimmanyi kyembadde nkola bulijjo kyenkoze lindo but olaba nnyo okusinga ni bulijjo ndabanga kyenkola kirungi naye omuntu ye asobola okubeera nga leero lwalabye nti kyenkoze kirungi oba eri yalaba nina kyenkola nti kirungi nate
but I'm glad that you appreciate it. Era awo wennyini w'ovudde n'osaba David Lutalo bamukuwe. Badde nsaaga bambi. Yavudde ewaka n'ajja nsapootinge bambi n'agamba Spice Cans kyakulaba engo performinga. And he came all the way just to see me perform and support me. Nafuwa ne kusente. Mbadde mpisaawo. Kyogamba Spice tewekkiririzaamu lwigi. Nekkiririzaamu by the way so much obalaba nti nekkiririzaamu nnyo okuba ntusobola kuteekateekazaamu. So just bafani bakakale because bade wano wabedu ngagambye bato tuliya sunzo twedde. Bade mbawulira naye nze nganza. Ekintu ekyo nga bwe nkunyolidde nti nze nekkiririzaamu kyokola sakuteeka kumirizaamu. Kale if you to battle oyinza ku battlinga yani kale. Ndoza naawe. Waliwo ebagambye nti ayagala bato yenna jje nawe n'ogamba jje badde mbakinga oli ayogedde naye teweteekawo nti ona jje badde mbakinga oyo ayogedde ezo kyongamba kyengenda nakyo wangi nti tugende wavaayo n'olangira abantu aba body shaming abakyala wakijja ku ki event kwe nali yali yabawala yabakyala Mara Girls Festival ndowooza era omuwala ajja kusigina ngamba batuvuma tulina simanya hipsi nedda ye yalina byeyogeragattiwe ebyange yagamba batuvuma tuli baddugavu simanya tuli babiri tulina bubina nimugamba naye nange envumibwa tisiina hipsi naye vuga Range Rover nemuga toli wekka and ekintu ekitwagala tukijjewo because toleko stories ez'abawala abato abavubuka nga beewotwabala bejjawo mu bulamu bw'ensi eno because bamubuulinga n'oluzinga that self esteem ng'omuwala nobeera nga tewekkiririzaamu tewebelievingiramu olwokuba omuntu akubunye nti tolina kino oba toli booti ate nga ffenna tuli bantu oli omukama yamutonda ng'alina ekirungi mu ye kiri about how your body is okitegeera so nga mbawo example ne bagamba no guys mutwe naakuma nti oba oli mubi batolina kabi batolina hipsta kugyeko wekyoli munda just work hard because at the end of the day fena tukola kuba bulungi ate nga omubiri gwaffe tegudetermining our success. Spice, how are you? Thank you so much. Koye. Okay. Lero tukubye live ne tutya notia. Ebyaddala otidde. Kyekikutiisiza ku byonna. Kyeyongeddemu nnyo ekintu. Kintu bujja mu ekiri nga just mu abatakiraba. Okay. Yeah. Thank you for appreciating though. Obera nnyo mu rehearsal because ne Daginais atugambye leero tukubye ekintu ky'amaanyi tukulizeyo erugogo. Era tujja kuddayo yo sure. Tujja kuddayo era soon I'll let you know. Okay. But mbadde nkola nnyo shows live. Most of my shows mbadde kutuwaninga zonna za live band because abantu that's what they want. That's the way to go. What does it take omuntu obeera perfect nga okikoze leero? No one is perfect. Ate bino bintu waliwo olunaku erukyanga nebitatambula bulungi oyinza oba nga machines zokozeseza oyinza oba nga toli mu muudu oyinza oba nga akulaba yatali mu muudu nungi n'agamba tebyanyumi ng'omuntu bakeera ku mbaga n'atalya mmere nga yafisse n'agamba omukolo tegwanyumi naye nga abala banyumiddwa so bwe butyo ebibeera no one is perfect but with time kintu okikola ng'okyagala n'okiteekamu n'obudde kisukkawo. This time around okakasizza live kuba munaye ogambye simanyi munnange gwe kyolabye nze kyemmanyi kyembadde nkola bulijjo kyenkoze leero but gwolaba nnyo okusinga nze ni bulijjo ndaba nga kyenkola kirungi naye omuntu ye asobola okubeera nga leero lwalabye nti kyemukoze kirungi oba eri yalaba dda kyenkola nti kirungi myaka ebiri emabega or something like that. Yeah, but I'm glad that you appreciated my performance. It was a joke. Badde nsaaga bambi. Yavudde ewaka n'ajja supporting bambi n'agamba Spice Cans kyenkulaba ngo performinga. And he came all the way just to see me perform and support me. N'anfuwa ne ku ssente. Mbadde mpisaawo so that tulange nekkiririzaamu by the way so much kyova olaba nti nekkiririzaamu nnyo kuba ntisobola kweteeka ku minzaani. So just bafani bakakale because bade wano wabedu ngagambye bato tugiye sunzo twedde. Bade mbawulira naye nze nganze ekintu ekyo nga bwe nkunyonyodde nti nze nekkiririzaamu kivula sobola kweteeka ku minzaani. Yeah. Kale if you to battle oyinza ku battlinga yani kale. Ndoza naawe.
oyiga koolo bagambye nti ayagala bato yennajje nawe n'ogamba jje mbadde mbakinga oli ayogedde mbadde mbakinga oyo ayogedde ezo kyongamba kyengenda nakyo era mugambe wangi nti tugende wavaayo n'olangira abantu aba body shaming abakyala wakijja kuki event kwe nali yali y'abawala y'abakyala imara girls festival ndowooza era omuwala ajja kusejja nangamba batuvuma tetulina simanya nedda ye yalina byayogera nze nange nengattawo ebyange yagamba batuvuma ntuli baddugavu simanya tuli babi tetulina bubiina ne mugamba naye nange envumibwa tisiina hips toli wekka ne mugamba toli wekka and ekintu ekitwagala tukijjewo because tulabyeko stories ez'abawala abato abavubuka nga beewa obutwa abala bejjaawo mu bulamu bw'ensi eno because bamubuulinga no losing that self esteem ng'omuwala nobeera nga tewekkiririzaamu tewebelievingiramu olwokuba omuntu akuvumye nti tolina kino oba toli bwoti ate nga ffenna tuli bantu buli omu mukama yamutonda ng'alina ekirungi mu ye nti tekiri about how your body is okitegeera so nga mbayo example ne bagamba no guys look omuntu yenna akuvuma nti oba oli mubi oba tolina kabini oba tolina hips takugjeeko gwe kyoli munda just work hard because at the end of the day ffenna tukola kuba bulungi ate nga omubiri gwaffe tegudetermining a success. Spice, you have been in this industry for so long. Naye ebintu by'okoze obadde tovangayo mu kamera oba n'oyogera nti nina kino. This time around kye kyakuwaliriza okugamba nti nze am a landlady, am a landlord. Nnyonnyodde ekyo nti we nali abaana be nalimu festival y'abawala abato ate nga si yeesoosa nnyingi ze mbaddeko. I always encourage them ne mbagamba nti you can be anything. Omanyi mu myaka egy'ekivubuka as a teen mwe tukolera ensobi oba mwe tukolera decisions ezitufuula abantu ab'enjawulo mu bulamu kati abantu nga ffe abayiseeko mu bulamu bw'obuulira omwana ali 20 years old n'omugamba nti start working now oba n'omugamba nti toggwamu ssuubi oba omuntu yenalina akuvuma akubodde shaminga tomuwa matu tomuwa budde because tadetermining a future yo oba success yo so ebintu nzija mbyogerako naye mbawa olumu mbawa examples mbawa ebikutu ebikalagana n'obulamu bwange ate mucyo nenjokingira namu nti osanga abawala bakwegomba spicy akino spicy avuga emmotoka weti spicy ali bwati spicy naye nga ate nange si we nnali so mugamba nti weegomba kyendi right now but woli tomanyi you can even be better than me you can even be a big person you can even be the president of Uganda nti ekintu ekyo kirunyonozaamu abaana abato abavubuka amaanyi kwa naffe singa twalina batuzaamu maanyi tetwandituuse wano we tuli naye nti olumu si kwewaana oba kwesoma but you give it as an example but in a joking way omuntu ekigenda omunyumira kimu exciting ngambe spice kino but at the end of the day njagala nnyo okuwa ebintu ebyo mu bantu abatuufu benina obyogereramu that's why you won't find me saying kino no era wansanze awo ku festival y'abavubuka is the only way over the only place wojja okusanga njogera ekintu wekito because me growing up from the ghettos of Nankulabye in a small house or in a one room with my family it's been like testimony mu bulamu ate tekivudde mbuno kizebuzi n'enkibeera it's been a journey of hard work hustle and patience kati ekintu ekyo kibuulira omwana omutono mugamba nti weegomba byonna bye weegomba you want to have a good house you want to have a family you want to have a car you want to have a successful career it all comes after hard work n'obugumiikiriza nakwekkiririzaamu nti nange ndi wano wendi nyinza wa example n'ekitunga si kituufu naye kugamba you can be a landlady you can be a president you can be a minister tomorrow naye tokkiriza muntu gamba mbu tosobola kubeera since you made that statement well sijja kunnyonnyolera muntu yenna mulala kasita otegedde what I meant okay nga tuvuddeyo ku byessanyu katono nga kitalo nnyo ekyamukwano gwo wabadde omu ku ba close friend bo even kitalo ddala nnyo era mukama katonda amuwumuze mirembe amulamuze kisa ne famire yagigumye mutabani gwamugumye bambi kyo kyannaku but Evelyn aranye olutalo lunene nnyo ddala waziise sisobodde kuziika ne naladdeyo yesterday
Abantu bangi bavuddeyo ne banyurwa naye okusinga kubadde kusalire because batugambye you one of those people adde bamucheckingako with or without a camera ng'ogendayo n'omucheckingako n'olaba n'otwalayo ku byokkozesa embeera nga bwebadde byonna. Well, yeah, kituufu kuba Evelyn olumu nga abagenda mu ddwaliro Kiruddu, it's not far from my place. She would pass by ntulya lunch ne mugamba anytime asobola okuyitirawo ne mba siriiwo na having a lunch n'agenda mu ddwaliro. Tubadde tunyumyanyumya nga buli postinga ka status ku WhatsApp yasooka commentinga nangamba ne Mike baby onyumye kwegamba bambi kiruma because she's been that person ne wabalaba muntu akuvumye ku Facebook she would come to my inbox n'amanya nti no Spice kati yeetaaga omuntu amugumya nangamba tofaayo banakuba ka screenshot wemba nyumye she will always come nangamba banange kano ka dress kalungi banange kana akaviri bichi ne waba muntu akuvumye najja nagamba tofaayo kweguma kwegamba she's been someone in my life, you know. Era ne mutabani we yaga manager wange nti yesterday olunaku olwakeesa nga tanafa nga bava mu ddwaliro. That's the story I had. Nti baava Kiruddu ne basindika mu emergency nenga tebalina sente za emergency. Then mutabani wa Evelyn namugamba tukubireko ku Spice mbone naga tumugenda mukubira kuba tumusumbuwa nnyo. So when I heard that story ningamba kale singo bayankubidde cause ngakubirako nagamba kino nagamba njo ya kyenyanja ekibisi namuga kaba kirete kafune wa boda kirete. I would feel good to help wona waba netagidde nga nsobodde naye mukama bwatu bwagira bwe bulamu fenale kubo. We just don't know when we are going, you know. Ngojeko gwe bagambye ngojeko gwe Uncle Kenzo ne Uncle Bebe abantu alabadde bamneglectinga okusinzira kuba critic we bagamba nti ate kati mu kufiirwa abantu baagala nnyo abafudde timimbi munnaabwe abeerawo nga yeetaaga obuyambi ne at the end tambeera ate kufiirwa bonna ne bayiika. I think kisinziire olumu ne mu kuyamba tulabiddemu ebizibu bingi. So I would speak for those people olumu abataagala kuyamba oba olumu abayamba ne mutamanya because abamu ngaffe abayamba ne mufuna omukisa okumanya bangi batuvuma olumu okikola kweraga olumu kwegamba biba bingi kati abantu bangi olumu beewala abantu and ndoza bo bayambiddwako kubanga ffe munnange tukubiddwa nnyo because you're doing the right thing kyolowooza kyekituufu kati nosanga nga oli alina omutima omunafu ogutalinga gwange omugumu nti ne banamuvuma agamba kambenenye. But I think Evelyn bantu bangi bamubeereddewo with the cameras and without. Abamu bangi temubategeddeeko abalabadde babikola ndowooza munda because she was telling me no n'abamuzimbira ennyumba eyo yabiŋŋambako omukazi abamugulira ettaka buli kimu naŋŋamba ettaka eryo baalimpadde bwereere ne bansondera buli kimu seminti kuzimba nyumba and I'm sure you didn't know about these people ninga tebamukolera ebirungi ebyo. I know n'abala bangi bamuyambanga and you just didn't get to know. Spice, you have been a good friend to Evelyn Lagu. Right now yavudde mu bulamu bw'ensi eno naye abadde alina ekivulu ekigenda mu maaso. Tusuubire nti kigenda mu maaso olina engeri gy'ogenda obanga okikwata kusobola obanga olabirira mutabani we obanga omukwata ku mukono any other way or the other. Ekintu ekyo twabadde ejjo mu kufiirwa era ndowooza Bazubairi family bagambye bagenda kugenda maaso n'enteekateeka z'ekivulu era nze bali bantimba kuba yenze namugamba oba olina shoto mbuuza just kola ki timba butimbi nze era nja kumanya tulange tukole bukimu and I'll be there for free. So era yali yantimba nga tulikola nteekateeka era ne voice notes ezasembyeyo ku WhatsApp saaziwuliriza nakati sinazibikula nga twogera ku bya sheeyo ne nti alina saazibikudde ndowooza zaadde just a few days before she died. Naye nga yali already yantimba era teyasooka nakumbuuza naye I think abatestes already bakitekinze on kigenda kubaayo era nsaba kibeereyo nze I'll talk to omu ku batestes. I'll offer my band bwereere ebyuma bya band and I know Papa Misachi akiri mu bantu bangi bakirimu and they want it to be a success. Kijja kubeerayo kubanga kyadde kirooto kya Evelyn, you know, and we have to make it happen.
kyabayisiza kitya nga baganya oleeta omulambo gwe ku National Theatre yet we know it's a place abayimbi omukuŋŋaanira ne bannakatemba abawagizi bamwe bajja bakubako erisevanyuma waliwo ebikusukkako nze nganze omu munnange. It was really sad because so kyabayimbi tekyetaagako mbu muntu yeetaaga oba ebbaluwa kuba amanyikiddwa Evelyn abadde muyimbi tewali atakimanyi ate nga n'abatwala ekifo ekyo bayimbi they know artists so kyannaku nti bwe kyabadde naye munnaye kikusukkako kyesonyiwa at the end of the day era gyawumula mirembe simanyi munnange I cannot tell. Katumaliriza tukatwale ng'akayimba aka Chameleon on basiima ogenze munnange yensi yaffe twabimanyire ebyo twabimanyira tukubiddwa ne wokola ki kugamba byansi nga kyandibadde kitya because muli ba music singa bantu babeererawo bannaabo mu mbeera ffenna manyi let me tell you what's funny abantu bane bayitamu bingi ate ffe abamu ku ffe tuli soba abamu tebali soba kati omuntu ayinza okutuulaeyo ng'alina byakozesa eyo nabaako ekimunyiiziza nabaako gwa bulukiramu so kati nze sina ku muntu gwe nnenya kweyisanga bwe yeeyisizza nze engeri gye nneeyisaamu gye nfaako you know but byansi ffenna tuli